kimanyi ndoza kankyogere mpola mpola nti abakazi abasiguze abatwala abaami b'abalala baba wangulira ku kufumba n'afumba ekibumba n'afumba eggi n'asiika eggi ng'ewaka mwe mulunda n'okulunda enkoko naye nga tolina amagezi gaga nti omwami wange eggi eri abasiima era eri abaga nti ankoledde musumba nno olwaleero ebintu ebyo mbadde njala biwulira nabagamba nti bwe mba njogera ebigambo bye njogera wabawo ba victims. Teddy, whatever has happened, you had a chance to make your marriage. You had a chance to make your marriage. It takes two to tango. It takes two to tango. Newankubadde ebivumo bigenda maaso nga bivuma bujingo, but you yourself, you could have done better in this marriage. Mpulira. So, ekyo kyogenda okyenenye ogambe mukama kyaliwo bino bi scriptures abalokole byemwekwekamu nga mugamba busimanyi God hates divorce. No, God hates a lying tongue. Okubeera nga mutuleekanira mu ggwanga erijjudde ebiwoobe na bikine mubizita 7 days of glory, that's a lying tongue. Mpulira tonnantegeera. Okubeera nga buli ddakiika mutukuyimbira nti these are 77 days of glory ng'ebizimbe bikuba obwana ku street ne bifa. God hates divorce, yes, but he doesn't say he refuses divorce. He hates a lot of things, but they still happen. God hates homosexuals. God hates witchcraft. God hates killing people, but people kill people and move on. Buli muntu yenna Katonda gwe yakozesa mu Bible alina criminal record naye olowooza ebyo byonna Mukama tabikyawa. So oyo Teddy mumaze kangende ku makula ngenda kusembyayo bujingo kubanga bujingo yalina lesson bwe nasembyayo makula abalokole tebajja kutegeera lesson eri mu bujingo. Kakati kansookere ku makula ng'erinnya lyo Susan. Simanyi kye ngenda kukola mpasaani bannange Facebook munyambe mumbiwulire erinnya ly'omuntu gwe nsobola okuwasa. Ngenda kuwasa sigenda kufumbirwa. Nina omuntu gwe ngenda okuwasa menyewo record ya makula akoze record. Teri mbaga teri bufumbo bwali bwogereddwako nga tebunnaba nawo ng'obwa makula okoze record. Nze nganjagala obutaala omenyewo buli love story ya muntu. Kati bino ebintu by'amacuwa kino kiggula luggi Christine yakomyewo nkyabuulirira balokole ndyoke ngende ku federo ndyoke nkugendere nkuvumira oyo omwana wa Empire nkuvumire Empire versus UNTV mwembi ngenda bazingako mbateeke wali kati eno yo video yammwe banna Uganda kati kansookere ku mulokole. Kati makula maama wange buli mukazi yenna ku nsi ayagala omusajja asobola okuyimirira mu mbeera n'agamba I will love you no matter what. Makula wangudde nze gola bano ndakagwa Christine. I have grown up as a little girl dreaming of a neat in shining armor. Bujinga akulaze machua 1 against 45 million Ugandans. Oyo ye musajja amaringibwako. Tonnampulira gwe kagaya akatagaba transport. Ngambira gaya akyali awo atenzo omuwala nebadalirako. Simanyi abeewaabwe tebammatira, simanyi mikwano gye tegimmatira. Bujingo stood against his own church. Bujingo has stood against everybody and said I will marry you no matter what. Waliwo akitegedde wano. Waliwo akitegedde. Omuntu yakalina omwoyo omutukuvu amanyi wendaga. Yalabbi Katonda temumutegeera. What is God? God is kimaleyo. So makula oyo ye musajja amaringibwa.
wayimiririre mu kyaki ye n'agamba nze obulokole waakiri mbuteeka wali nze sifaayo oba ekkanisa envaako oba endekawo ngenze naawe eyo ye love until death do us part temwetaaga kukuba birayiro abikoze tonnategeera waliwo oluyimba olugamba love is stronger than thunder twali bavubuka ngeze ennyimba zetuwulira ezo love is stronger than thunder nkaweereza makula oyo gayina mufunako bwati nze ntunda ebyange byonna ezo nno scriptures enkuwa bayibuli egamba omusajja yasanga mu nnimiro n'asanga ka treasure yaddayo n'atunda buli kiki kyonna kyayina n'agula treasure temunnategeera what love is bujingo sinanga ekinjogera ku makula nesogera ku bujingo naye makula mwanange weetwalira ekintu kyo weetwalira ekintu kyo oyo Teddy abadde tasobola kujjayo omusajja oyo kwagala kutuuka ku eyo level abadde teyamulunga bulungi olaba omucungu osobola ogukamula naye bw'oba weekozaakoza ogulekamu juice n'ogusuula eri n'osuula eri ekinankani n'otwala bu juice n'oyongeramu amazzi ne sukaali naye nga juice omusuulidde mu kinankani teyamugamula gaye abadde ayina love omusajja alekawo omulimu n'alekawo career n'alekawo reputation n'alekawo eggwanga ddamba bukedde n'avuma ani kati kalakata n'avuma abalokole ne bavuma Kadaama n'ovuma gayi n'aganze osaaga makula jangu wano buli Sunday after Sunday yalla Susan twala kintu kyo era omusajja oyo nga bwayimiridde naawe mu mbeera bweti yimirira naye bwali bafunye kansa bwali ayavuwadde bwali bakoze bwali yeetaaga okusiba pampa yimirira naye that is the vows of love akwagadde wano akuyimusizza omutindo bakutimbye gwe makula bakutimbye ebifaananyi ng'okyali erimbu simanyi nga toliiko makeup nga toli mu mbeera akutwadde wali waggulu that is the power of love mulokole tonnantegeera twali boonoonyi twali tetwagalibwa bujinga eyayina buli kimu kyonna eyayina reputation to keep in heaven yajja n'atufiirira n'atulonda ffe bamakula tolowooza nti Yesu yajja e Uganda okulokola nze yali talina Israel bamalayika baali tebaliiyo kati yoyo Teddy tonnategeera love omulokole God is love. Love is the most excellent way. Love never fails. The day you acknowledge love is the day you will understand the relationship between Teddy, Bujingo, and Makula. God is no respecter of persons. Katonda ta respecting abulokole. Katonda respects his word. He says love is the more excellent way. Bujingo, you were not a pastor. Bujingo, you were a nobody. Even after you've left the pulpit, you will remain a nobody if you go back to Teddy. Abana bajja kusooza, omukazi ajja kusamba. But love is the more excellent way. Choose love. Bujingo n'agamba wangi ku Teddy, ku ministry, ku bulokole, kangende ne love. Love will lead you to salvation. Love will lead you to repentance. Love will lead you to Bible school. Byonna bye muvuma Bujingo. If he has found love in Makula, Makula will lead him. In fact, mubiwulira mu clips we. Nga Makula amutereza n'amugamba daddy simanyi amuyitaani. Ze bannange wabeerewo omusajja nkuba empeta. Sibalimba ate ologa ate Christine toli mufumbo. Bujingo teyabadde mufumbo. Nze nina record kati jemmenya. Kati
Christine toli mulokole Bugingo teyade mulokole mama wabeerewo omusajja njagala nkola embaga ya Bugingo ne Makula amutereeze essaati n'amugamba kino tetujja kikola kati buli kyonna ky'obadde olaba ekiweebuka ku Bugingo love ya Makula ejja kitereeza ddayo osome the word grace ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu eky'Omwoyo Mutukuvu ddayo osome bakiyita ki ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda gumpaludde omukwano gwo gumpaludde nze gumpaludde omwana oyo mwagala nnyo yanyimbira oluyimba olwandera nga ndi mu mbeera enkyamu luli oluyimba sijja ddogera leero naye oyo omuwala oyo y'omu ye yayimba oluyimba gumpaludde your grace your love has led me it's your goodness that leads us to repentance oh God ezo n'ennyimba ebyo bina byawandiikibwa bannayuganda tebasobola biyimba bali Ichabod Katonda yabadde mwene ensonga kwata omukono gwange nneme okugwanga ani ogwa kiri luddawo ekyo nyamba nneme simanyi okwenda simanyi nneme okugwa biri luddawa mu Bayibuli yo biri luddawa yimba ekyawandiikibwa kigamba nti gumpaludde omukwano gwo gumpaludde nze it is your goodness that leads us to repentance, oh Lord. Bugingo yanditegedde atya the goodness of God. Nga mu bufumbo talaba you love. Mu baana be talaba you love. Mu ggwanga talaba mu love. It is the goodness, the love of God that leads us to repentance.